Kollaliro tukuleetedde omusajja ebimukwatako biwuniikiriza. Taseguka emboozi eno nnyuvu. Ayogerwako yazaalibwa mu mwaka 1920 era nga mu kaseera kano wetwogerera atemera mu myaka 10 n'okusoba. Musajja mukulu ono anyumya nti yalwanako mu ssematalo owookubiri. Wabula ngeri yonna tetunnagendayo, bw'aba anyumya nti musajja muyizzi okuva mu buto bwe. Omusajja ono musajja muyizzi nakinku era ng'anyumya ky'olunaku lwe yasooka okuyigga yagoba ensolo n'agifubutula okuva mu ggwanga lya Rwanda yogayoga nga bayingidde eggwanga lya Burundi, wabula nga yamala n'agikwata. Anyumya nti yakoma okulwala nga wa myaka 20 egy'obukulu era nga mu kaseera kano newankubadde ng'atemera myaka 10 n'okusoba agamba taddangamu kulwala, wabula ekyama agamba nti kiri mu kulya bintu bibisi naddala ennyama embisi. Era omusajja ono agamba nti okuva lwe yazaalibwa okutuusa kaakano alya ennyama mbisi kubanga agamba nti ennyama enfumbe tebaamu kiriisa. Era nga ye ne waba agenze ku bbuca okugigula era agisala n'alya nga mbisi kubanga ekyo kye yamanyiira. Omusajja ono anyumya olugendo lwe olw'okulwanako mu ssematalo eyasooka. Agamba nti olwali olwo bwe yali ng'alunda n'alengera abasajja abazungu, bw'atyo yabalengera akyali wala, wabula yagenda okulaba nga bamusemberera era bw'atyo omusajja wattu n'ateekako kakokola tondeka nnyuma, wabula abazungu nabo tebaali babi ne bamusimbako era okukakkana nga bamukutte. Agamba nti bwe baamala omukwata baamugatta ku kibinja ky'abantu abaali abayitirivu ddala, wabula nga bonna baali baddugavu, nga mu bano mwalimu Abatanzania, Abakongo, Bannakenya, Abalundi, Abannarwanda n'amawanga amalala mangi. Agamba kyolwamala okwegatta ku kibinja kino bwe batyo ne batandika olugendo era ne babakunguzza baabo mu biwonvu ne bawalampa ensozi ne bayita mu bibira ne bayita mu migga. Yogayoga yagenda okuddamu okutegeera nga bali mu ggwanga erya South Africa. Agamba bwe baatuuka eno olwo nno ne babapima era nga bw'abanga oweza fuuti 40 nga bakutikka omugugu gwa buzito bwa kilo 10. Agamba nti olwava e South Africa bwe batyo ne batindiga ne batambula olugendo ng'oyo yenna agezaako okwesongosola mbw abasajja bano baalina omuggo kumpi nga gulinga oluga era nga n'omala weesumagiza ne weerebeza oba ne weesongosola nga bagukukiika nga gonna kumpi gukuzingako omubiri gwonna, awo nno ng'olyoka odda engulu ng'ovaamu embazuulu. Agamba yalaba banne bangi nga bafiira mu lugendo kubanga bangi baazirikanga ne bafa, wabula agamba liba teriri busa nga batuuse mu ggwanga ery'e China. Kaakati mu lugendo lwe olw'okulwanako mu ssematalo owookubiri agamba ye teyali mulwanyi, wabula yakwatiranga bakama be ensawo pozi n'okukuumanga ebintu byabwe. Agamba ssematalo owookubiri bwe yaggwa ne babategeka mu bibinja okusinziira eggwanga mw'ova era ne babalinyisa ennyonyi ne babakomyawo okwaboobwe. Mu mwaka 1947 agamba yawasa mukazi we yasookera ddala. Era omukyalo ono baabo we n'amuwa ezzadde ly'abaana 4 nga ku bano kwaliko abawala 3 n'omulenzi 1. Wabula mu mwaka 1959 agamba nti nga bali mu ggwanga erya Burundi maama we, taata we wamu ne mukyala we bajjira mu nnyumba era bonna ne bafiiramu. Bw'atyo yabeerawo mu bulamu obw'obuwuulu era agamba teyaddamu kufuna mukazi mulala okutuuka mu mwaka ogw'2011 lwe yafuna omubeezi omuggya. Era agamba nti omukyalo ono omuggya amwagala bya nsusso kubanga baabo we amubeereddewo ate naye amwagala okukamala. Effumu eryo ly'olaba akutte mu ngalo agamba nti lyamuweebwa bazadde be nga bakyali balamu. Omanyi edda agamba nti ensi yali ya bisolo, kale nno nga bw'oba otambula olina okubeera n'effumu nga bw'osanga ensolo osobola okugikuba effumu eryo. Agamba ebisolo byalinga bingi nnyo omuli emisota, engo, empologoma n'ebisolo ebirala bingi, wabula agamba yasobola okubikolako omukwano naddala emisota nga bw'agisanga asobola okunyumya nagyo
bwe gityo mu ngeri eyo ne giraba ng'omukujjo era ne gitamukolako bulabe. Omusajja ono agamba nti edda nga bakyali bato abawala n'abalenzi baabeeranga bwereere era ng'okufuna olugoye wabanga ogenda kuwasa. Agamba nti n'olunaku lwe yasooka okuwasa teyatabagana na mukyala we kubanga ebyokwegatta yali tabimanyi, wabula ennaku ezaddirira yagenda abiyiga mpola era bw'atyo n'atandika okukwazza emirimu. Ekyabadde akigeraageranya okufaananako n'omulembe gwa kati abaana abato mwe bayigira ebikolwa by'abafumbo nga bakyali bato ddala, so nga bo baabwe baatuukanga n'okuwasa nga tebamanyi mikolo gino. Omusajja ono munnansi w'eggwanga erya Rwanda. CBS FM.